bw'oyita amaduuka g'engoye ag'enjawulo ezisinga okutimbibwa zezo ezigulibwa okuva ebweru w'eggwanga naddala China. Kino kyatuusizza n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni okwebuuza obanga bannayuganda tebasobola kwekolera byabwe. Mu kwogerako eri eggwanga ku lunaku lw'abakozi, Museveni yategeezezza ng'okugula engoye okuva ebweru w'eggwanga bwe kusaana okukoma. Let us stop imports of clothes, support import substitution. Abamu ku babadde bateze amatu be batunga engoye era olwaleero batutegeezezza ng'obusobozi bwe babulina okukola ekyateeseddwa omukulembeze w'eggwanga. Ekitintale waliwo ne betusanze nga babakanya edda n'okutunga ebibikka ku mimwa oba face masks. Banyusizza nnyo kubanga abantu badde bagula nnyo emivumba kati nga ffe abali eno abatunga tetusobola kufuna batuwa mirimu kubatundira. Naye kati kyatuwadde opportunity nti tujja kukola ki naffe tujja kutandika okutunga. Tulina obusobozi kubanga njala okukutegeeza nti buli mwana afuluma mu kusoma mu kutunga afuluma n'agula ekyalaani. Era oyinza okusanga omuntu omu wetwogerera alina ebyalaani ebiwera 20. Philip Sekimpi nga ssentebe w'ekibiina ekigatta abatunzi mu ggwanga kiyite Uganda Tailors Association atutegeezezza nga bannayuganda okunyooma ebikolebwa kuno bwe gukyali omuziziko ogw'amaanyi mu kudibya ebiva ebweru. Ffe kennyini ng'abatunzi tubadde tetwekkirizaamu ku mirimu gyaffe gye tukola. Tutya toyinza okwesanga ng'oluusi omutunzi bw'atunga agenda n'agula akantu k'okuteekako gye tuyita lebo ate nga yansi ndala oba China oba naye nga tataddeeko nti made in Uganda. Tulaba nti ebyo ebintu ebimu katugenda bannaffe n'okubasomesa obaga nti kakati kyekiseera tukole ebintu ate nga tuwagira n'ensonga eya Buy Uganda, Build Uganda. Abatunzi bano wabula baweereddwa amagezi okutumbula omutindo gw'ebintu byabwe n'okwongera ku buyiiya okwewala okukoppa ebiva China bwe baba bakuvuganya n'ebiva oluuyi olwo. Okukoppamu si kibi naye bw'okoppa n'okyusamu n'oregisitaringa patenti y'ekyo kuba China kyebadde ekola ebintu ebisinga yagenda ebikoppa ku America. Si kibi. Beetaaga okuba nga bamanyi biki abantu bye badde bagula okuva mu mawanga ag'ebweru kye tuyita benchmarking. Lwaki babigula kubanga bya mutindo. Wabula abatunzi bano kye beetaaga ye gavumenti okubasindikamu mu by'ensimbi n'ebikozesebwa olwo bo beekolemu omulimu kwongera okutendekebwa mu kufulumya ebintu ku mutindo ogwetaagisa. Ku bye tubulamu olaba nga waliwo ze tuyita pass ez'amasannyalaze. Pass ez'amasannyalaze ezimu nga za steam naye twogere ziri ku ssente nnyingi nnyo. Kati bw'otunuulira ezo ezimu ziri $5,000 endala ziri mu miliyoni 15 ng'egolola amakooti. Abatunzi bano era baagala Pulezidenti Museveni aleme kulowooza ku kyamakolero manene gokka mu kukola ebikozesebwa mu kwetangira ekirwadde ekya COVID-19 nga face masks kubanga obumanyirivu babulina. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.